bannange batuuze bannange tusabe Muzeeyi Museveni tunoyakaluka Museveni tuve kwerumankwe ono omukyala twawuddemu nnyo Madiina Nsereko ayawuddemu movement Kabwa MP era tusaba Muzeeyi bw'aba asobola amugye ku kifo kyalimu ye yefudde n'ekyemalira ayagalibwa MP akabwa ssentebe kati ssentebe ate ye MP ate ye kamisona kati awo biki ayagala amajja gange enalamu batya President Museveni batya erinnya Nakamya Fatia essubi lya Kawempe South Constituency omubaka addako eyamala onominatinga ate era nga omubaka ow'abantu abasookerwako aleetebwa mu bulumi obw'amaanyi ng'abantu abasookerwako bamusapootinga awangule oyo waffe olw'ensonga zino nvuddeyo nga njagala ntangaaze bana Kawempe South nti ebigenda mu maaso byonna nga batulaga ebigenda mu maaso byonna nga balowooza nti nno Fatia ya ebimu ku bindeese yembeera eriwo egenda mu maaso mu bantu nga bagamba nti nno Fatia bamutuuza ne bamugjamu. Ekituufu kiri nti mbuulira bana Kawempe South nti Fatia oli ne wanajja nga atuuza atya nze najja ku lwa bulumi bw'abantu. Ebigambo byonna ebijja biyitingana nti bantuuza situuzibwangako era siri ready kutuula na muntu yedda mu nteeseganya okuleka His Excellency the President chairman wa party kuba gwe ndi emabega nga mpise n'antuuza ne buli oli ajja nga agamba nti antuuzizza ebyo byonna ebiboogeza ye ground gye nnina enywedde era y'obulumi bw'abantu obwadeeta balaba nga ground ekutte oli n'agamba nti donna mujjamu siri ready ku withdrawinga era ndi ready ku standing awamu n'abantu bange abalina obulumi paka mu parliament. Ensonga ezimu ezibaddewo nga zeekuusa mu bulimba ne mu mbeera egamba nti abakulu be baleeta ba opponent wange nze nteeka omulanga His Excellency ayingire mu nsonga eno nti abantu bonna aboogera oba mu opponent wange agamba nti abakulu be baamuleeta abamu baaneeminze waggulu era ebbaluwa eneemu gye mulaba entutte okutuusa okwemulugunya kwange nti mmwe mwaleeta omuntu eno era mwe mumugamba nti nze nveemu. Eno ebbaluwa ntuukidde ewa Secretary General n'ewa Chairman ow'Electoral Commission bonna mbawaddeko kopi n'ewa Chairman Aji Kigongo ng'alaga nti tatuuzangako buntu era tamuleetangako. Ffenna tudde ku ground tukole omulimu awangula ffenna tuli baana era mbakuutira nti bana Kawempe President yakyogera mu Lubona ffenna nga weetuli n'agamba nti nno bwe abalondebwa ku district nga bakyapasoni abapya temwawulanga baana baffe mu baana n'ebyana abaana baffe bonna mubakwatire wamu so nno nze ntuusa okwemulugunya mwabo abajja bawooninga abantu bange abalonzi bange nti bagenda batuusaako obulabu obw'amaanyi olw'okuba bawagira Fatia ntuusa okwemulugunya mu nsonga eyo His Excellency ogitunulemu kubanga abantu bange babatiisatiisa olw'amaanyi agaliwo nti banjagala. Abantu abamu bavudde mu State House nga bali sayidi emu kyokka nga ffenna walagira nti waliwo twawula baana na byana naye abo abavudde mu State House nga batandise okugaba ebintu nga bagamba ono gwe mubamuwa nga bamukubira campaign nga ate tetunnava mu kamyufu. His Excellency otunule mu nsonga eyo ekintu kino kisusse era abantu bano ekikwekweto kino kikulibwawo Major Emma gwe babeesinzeeko nti yatambula ne opponent wange nga bagamba nti nno nze nveemu era gwe banaasanga ayimiridde ku layini yange ye ajja kulaba ekiddako ate ng'ekintu kino kyatuukako mu Komamboga mu North mu by election era omwami oyo amanya Abe
nakati naguno guliko bamuwoninga olw'okuba alina gwawagira nga ye omuntu neera paka nakati tetuddanga mumulaba. So n'ensonga eyo ngitadde mu mpewo mwenna mugiwulire kubanga abantu bange abanjagala baleme tuusibwako bikolobero ng'ebyo byenzize mpulira era ebyatuukako ku abe kubasaba nakati tetumanyi gyali. Nzizaako okukakasa Banakawempe South nti Fatia sivanga mwera sijja vaamu. Obuzibu obwajja nti kyamaani waffe owa disitulikiti era y'omu yazze gwe neesimbye naye ku pate kati tewali asobola teekateeka puroguramu ezo okugenda mu maaso kuba naye yeesimbyewo candidate era ye yasooka okukola withdraw n'agamba nti ye tagenda kujja mu general campaign era ajjukira n'asigala nga akikubye naguno guliko bonna ba komiti abaliwo ba administrator ne komiti ye yonna ya district efollowinga ye kyayogera kye bagenda nakyo tewali gwe bawuliriza yenna so ne bibanga birinyibbwamu era nangirira okuva n'olwaleero nze nange nziguddewo nga munnange we yakuba buli kimu nze nziguddewo campaign zange eziri open ngenda tandika campaign za ground kubanga ne opponent wange yakivaamu ate era ye chairman wa district ye yakuba ekya general campaigning. Nga Banakawempe South tulina bwenkanya tumaze emyaka 2 nga tuli bamulekwa nga tulina abakulembeze batuufu naye abakulembeze be tulina essaawa zino Honorable Madina Nsereko ye chairman wa Kawempe district ye chairman ate y'omu yazze okuvuganya kuba MP kati y'omu gwe tosobola kubanga gwe looya ate nga gwe mulamuzi kati ebintu byonna olwaleero ayagala okubanga ye chairman wa district azze ye member of parliament ate mu parliament tagenda kunywerawo ate mu parliament tagenda tuulayo ateeseze bantu ayagala kya minister kati woofiisi nnya omuntu omu agenda ziddukanya atya kati ye amaddu amangi President Museveni bino ebigambo mbikugamba buli kintu kyonna okikoze wali mu nsiko wagamba buli munnayuganda oyagala omwaka kadde ka ssente yeekulaakulanye n'ogamba ebigambo bino wammanga nti buli munnayuganda ogenda muteerawo ebintu by'enkulaakulana buli kimu okikoze ne President Museveni obulamu ekintu ekinze kyenkubanja kukwata babbi abo obakwata obasibe oba ebyobugagga byonna bye bayina obiwambe sente ezo zidde ku projekiti zezalina okukola ate kyetaaga President Museveni okuba n'olwaleero okke ku gulawundi onoonyereza abantu abo wa woofiisi bazikozesa bubi. Nze nina okwemulugunya kwange Kawempe South nti tetulina bakulembeze batuufu balumirirwa abantu wabula beerumirirwa bokka. Omwaka 2026 n'Oluganda lukola tuli mu Uganda ngalanyo gye tuli omukyalo ono Honorable Fatia muto ku Madina naye yatambulanga naye ze naliko mu meeting za mirundi 2 n'atulaga omwana ono nti gwe tulina okuwa akalulu naffe ne tubeere mabega w'omwana ono by the end of the day n'avaayo n'agamba nti ate yeesimbyewo ekitasoboka ffe tetukyusa be baba wankawanka nga bayimiridde n'okugulu kumu tebasalawo babeera mu nuupu baddamu NRM naye kyatulaga kino batukola waba tawagidde Fatia n'awagira ndi zaaliddeko ziri mala aleke n'omwana omuto aliyeeko.